Omugole bawe alese mujjawe yakoze nga metron ku mukolo gwe. Nengo omugole omukazi tamanyi nti ono gwe balese nga metron mujjawe. Ng'ekyama kiri wakati w'abantu babiri, metroni n'omwami, be bamanyi enkwatagana yaabwe ababiri nti beeyagala. Omugole omukazi talina kyamanyi. Ne bannanga abasajja mumanyidde bakazi 225. Kana akamanyiroze sikalabangako. Bambi omugole omukazi nga bategeka mukolo na bbaawe ogw'okwanjula. Banoonya ba metroni, wabadde wawo omukyala abadde mukwano gw'ono omugole oyo metroni. Nengo oyo metroni ne bbaawe beeyagala. Nengo omugole omukazi takola ki? Omugole omukazi tamanyi. Ng'ono amanyi ali mukwano gwange. Nga bbaawe munnanga ajjanga mugambo manyi. Engeri gye tunabafuna metroni mbadde njagala gundi yaba abeera metroni waffe ku mukolo gwaffe. Omugole omukazi nga mugamba ati wali buzibu muleete yamumanyi batera okwogera mukwano gwe nenga si nnyo. Kumbe bbaawe ali mu kuleeta mukazi we ow'ebbali yaba abeera metroni ku mukolo gwa mujjawe. Munnange ng'omukolo gutuuka nga bagenda okutandika okulonda engoye ez'omukolo. Metroni bw'atuuse gye balondera engoye atandise kuleeta amalala. Bamugamba weegeze mu luno olugoye ssebo tayagala, agamba nze njagala kwambala luli ssebo ataddemu entondo, ayagala kwambala ngoye zaayagala. Ayagala kwambala bintu bifaanagana na byamugole na bisinga byamugole kuba birungi. Ne bamugamba kale katukukoleko make-up, omukolo gutuuse twanguwa obudde. Metroni ssebo n'abagamba nze ndi mulungi, ne seetagana kukola make-up, nze ndi bulungi, newe sikola make-up nja kulabika bulungi. Ne bamugamba omugole n'agamba bannange tetuyina budde. Metroni ne bamugamba kano katukuteekeko wiigi bulungi tukusibe enviri onyume. N'abagamba nze nawe mutanteekako wiigi. N'abagamba nze ndabika bulungi wano nja kumala. Metroni nga tayagala kwolona mukolo gwa munne. Omugole ng'agamba nono metroni anfukidde akayinja mu ngatto bw'ati. Kiki? Kumbe metroni afunye ebbuba omukolo gwaliko gwa mujjawe. Kyokka gwe baleese okukola nga metroni naye ng'omugole omukazi tamanyi nti ono gwe baleese mujjawe. Kati omugole omukazi agenda abizuula naye ng'omukolo guwedde. Ng'atuuza bbawe amugamba ssebo okunja ogw'okuleeta mujja wange n'abanga ye metroni wange wakoze kyaki? Bwanzittira ku mukolo nampa obutwa. Olwo obwedda neeyisisaako bubi ku mukolo. Mwami ono omukyala ye yabambazza. Kaalutuviire ku ntono video gimpereka like yeeyo. Abakyala mbabuulire, sitaani ali mu baami ennaku zino takyatuma yeesitukira. Omugole wange yannyumiriza kwanjula kwena nga Hector ojjuka lwe najjawo okulonda engoye ne metroni bwe yalinga yeekoza nga bw'asika omukka tumwagomeseza okwamba atazaagala yaga kwerondera zaayagala nga simanyi nti mujja wange. Nangamba Hector oyo omukyala yali family friend. Omanyi nga oli family friend wammwe nga ne muba temuli omusobola okugenda ne mulekera abaana bamwe ne mubaako gye mugenda aba mulina ka trip somewhere ne mulekera abaana bamwe nga mumanyi family friend. Nze nno munenga simanyi nti bba wange beeyagalira mu nkukutu. Nangamba omukyalo oyo ne kwanjulwa kwange yalinga mpa attitude wali yali metroni wange ate nga bba wange yangamba tumulonde abeere metroni. Of course nange yali mukwano gwange naye nga ffenna tukolagana naye nze n'omwami wange ngolaba omukyala bambi ayagala abaana bo yeefuula afaayo ennyo ng'ombuulira bwe kimu ekikyo naye nga tamanyi nti mujjawe. Nangamba oyo omukyala ojjukira ne kwanjula bwe twalinga tonda gomesi ng'omugamba yambala eri gomesi eno so olina jjambala oba metroni oba ojja kompitinga n'omugole tolina kwambala gomesi nga ya mugole ng'awakana nga walaaza empaka. Ate bayira yoyo omugole yoyo metroni kwanjula okwo yalina dreads munne n'amugamba nti naye nze ndowooza dreads ezo wandizitayirinzeemu ne tutazireka nga bwe ziri. Ngwa metroni akanya kugamba munne wano ku dduuka lyange oyo baali bazze okulonda engoye. Mbwa nze nekkirizaamu obulungi bwange bumala ekisooka gwe mugole nze just njazikwata bukwasi paafu seetaga kola kyamaanyi. Munne bambi omugole ng'amugamba nti nedda tusitayiringemuko oleme kubanga oyisanize out nnyo ate ku ffe. Mbwa bannange omukyala metroni yagaanira ddala okyusa okwata mu nviiri era yali kwanjula nga bidreds babikute bukwasi paafu. Era omukyala oyo yali metro yali so competitive
mu kulonda engoye nga n'engoye tuli mu kakabukasi zalina okwambala. Bannanga abagole mwegendeze bametroni be mulonda, abamu bametroni bammwe bajja bammwe nga temumanyi. Oli omukazi yali mujja w'omugole wange bambi nga naye tamanyi. Nange omugole wange yabinyumiriza nanga munaye agenda okubitegeera. Yakwata message mu simu y'omwami ng'omwami amwetondera amugamba munnange ng'omukolo gwawedde manyinza okuba twaisibwa bulungi kubanga naawe nkwagala. Naye munaye nadde sinakyakola mukyala ndudde naye ate mulinamu n'abaana ng'ebyaffe bya nkukutu. Omukyala yakwatidde message mu simu y'omwami. Era munaye omugole wange kwe kunnyumiza kunangamba gamba abagole begendeze ba metroni be bali nabo. Abamu bajja baabwe nangamba bagambe we olabanga metroni takolaganika naye alinga ali mu competition naawe ng'osikamuko ku kigere ng'oddako one step behind oba back. Abamu bajja bammwe bwe bamulonda ba metroni mulonda ba metroni be mwekakasa. Ba metroni abamu bajja baba ne competition nammwe kubanga bajja bammwe baba babaganza. Ekyo munnanga abagole mukyegendeeze tuli mu sizoni ya mikolo. Londa metroni ng'omwekakasa tomaaga londa metroni mukubanga alina ku ssente ajja kweyambaza. In fact omugole nanyumiza nangamba nalabanga bba wange kuwoza nti nze metroni nja mwambaza tuleme mutika bintu bingi nja mwambaza kali yaneekolako ebirala. Ngano yo omukyala bambi alowooza nti jasobola okuba nti family friend metroni kyabalaba omwami ali kwogera ebyo byonna. So no nga mujja we yakwatidde message mu simu y'omwami yali agiwereza ani omukyala bane Katonda bane mwabamika mbabuulire oyinza okukola ekintu mu nkukutu for so many years naye wabayo nakwolu Katonda n'akwanika n'oswala bane omwami yaswadde munga yeetondera omukyala munnange ensonyiwa ensonga bwe ziti zaabawo bwe ziti naye munnange biwedde sijja kukiddira. Byebyo nno bane mulonde ba metroni nga mubeekakasa. Yes. Kakati ensonga ndowooza muzibulidde bulungi nnyo. Vidiyo eno sigenda kuba na bigambo bisanyufu eri kitonde kisajja. Oleeto kati singa mujjawe amuteera obutwa mu mmere kujjukira metroni yaba alina okulaba nti omugole makeup takulukuta. Okimanyi nti ono metroni gwe baleese tasisobola na kusiimula mugole nga atuuyanye asobola n'omuleka makeup n'akulukuta omugole ali shabbe naye ng'ate alina metroni kubanga metroni akimanyi nti ono mujjawe omukazi yatuuse ku mukolo gwa munne ate yatandise kujjayo bbuba nanika kuyolesa mpisambi bamugamba katukole makeup ogende ngo nze ndi mulungi nemanyi obulungi nze ne bwe mbaseekubye makeup I look good. Bamugamba kale katukutageko wiigi nze munsibe biswahili bannange. Buzibu bwa musajja bwe buzibu. Bamugamba kale yambale kale luno olugoye lojja okunyuma. Nze njagala kwambala luli. Bagamba buli kimu omukolo sigugwe yeerondalonda ayagala kukola byayagala. Obuzibu bwa musajja gwe oleeta otya mujja wa mukazi wo ku mukolo bwatta munne. Kolooza ayinza okuwulira obulungi nga mujjawe ali mu oli kumwanjula ye tonnaba kumwanjula ate omulese ku mukolo abeere metroni. Golooza ayinza okuwulira obulungi. Abasajja ebiseera ebisinga ebintu ebimu bye tukola tubirowooze. Bwe tuba tumanyiira abakazi baffe tetulina we tulina okukoma. Kati wano oba osaze limiti tulina we tulina okukoma baganda bange. Muleke kumanyira abakazi bammwe ate kuyitawo. Asebo wano oba oyiseewo oba osusse. N'oleeta mujja wa mukazi wo ku mukolo bw'amutta n'amuwa obutwa mu mmere oba n'amuloga n'amusuula eddalu. Ng'otandika bannaye kale singa kino ate singa kino ate singa kino. So eno ensobi ya musajja nnyo. Abasajja mmwe buzibu. Mumanyidde nnyo bakazi bammwe ab'omu maka bannamba emu. Omukazi owaka nnamba emu bw'oba owulira nti oyagala kukwasa mukazi wakubiri bibere mu nkukutu nga mukazi otamanyi. Naye wa mukazi onamba emu ekitiibwa. Muwe ekitiibwa ekisooka n'ekisembayo. Tomanyi bintu byagumidde ku ggwe. Oli nnamba bbiri byatasobola kugumiikiriza
kubanga namba B yagenda kusanga ng'olina wooli. Namba B yagenda kusanga ng'ogaggawadde, muyina ku mmotoka, muyina ku ssente nga wazimba. Okitegeera. Naye namba emu agumidde obwavu bwo, empisa zembi, ettamiiro lyo n'obwenzi bwo obusinga obungi. So muwemuko ka respect, muwemuko ku kitiibwa, tutandika ate kumumanyiira. Kazi watu yazudde ebintu bino, yaguddewo ekigo naga bannange, musajja gwe ng'omanyiira. Oleeta otya mujja wange ku mukolo gwange? Oleeta otya mujja wange ku mukolo gwange? Bwankola ekikyamu ate nga mutuufu. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Asanaba ku subscribe agenda maaso n'okuba nti ate okona mu kapesa ka subscribe. Tusobola okuba nti ate tutambulira ddala bulungi nnyo bubaya saana. Bw'oba tonna subscribe nga gw'ofiirwa. Bw'ogaana okusubscribe nga gw'ofiirwa. Kubanga amawulire agabeera wano eno, my friend, wokka wogenda ogasanga, wokka agali educative, agasesa n'aganakuwaza, byonna biba wano. Eno bagiyita TV eyaffe ey'omuntu wa wansi. Mbaagala nnyo, Omukama takuumira mpeera akuume. Peace and love.